tekijja obaoliawo tebyandigeze maaso naye mbeebaza olw'enkolagana tugendere awo temuzikiza olwekyo neeyanziza mwebale kuno abali emabega bala tebalaba bw'oba oyagala ssebo okwongera ng'ombuulira nga nkuwa ng'osomesa mwenna mbaaniriza okujja okukola obulungi bw'ensi amanya gange bampita Olwenyi Moses kakati kasasiro tubeera naye awaka ne tumwonoona bwonoonyi ate nga asobola otuwa ssente n'okolamu maniwa agosobola okola ki okulima enva zaawaka nga n'otugula ki fertilizer odira kasasiro omukuŋŋaanya osobola oba omuyeewaamu kati maniwa kano akuuma kali simple nnyo kuba tekeetaagisa ssente nnyingi okagula ate tekeetaagisa amasannyalaze okola ki okakozesa etumala oyiwamutuma kasasiro waffe localities and you can separate the non-degradable, you put it aside, and the Kavera and the plastic bottles can be sold to the recycling companies which are available in our communities. And then the manure you take it to your backyard garden and fertilize your crop and make money and make your family a healthy family. That is a simple demonstration that the gentleman has done here, and I want us to join hands and clap for him for that wonderful demonstration. Ndalina ffe era ekigenda mu maaso wano akimanyi era ntumye okubalaba mwenna n'okubaaniriza ku nsonga eno enkulu. Njagala basebo ne banyabo mu ngeri enjawulo batuuseeko okulamusa kwe omwana w'omwana buli lwoba ng'okumya obuyonjo n'obulamu bw'oba obutaasizza. Endwadde nnyingi muziraba basebo ne bannyabo abakugu batugamba nti endwadde ezo ziba dokita reverand servant leader paka lwabakasa pita tulonkinga nga tukakasa abantu ba Mukono district okulonkinga omukolo guno ekibuga kyaffe tukiyonye twekumira mu buyonjo abantu olaba oganikamaniwa bwagwakuttaka bwamala n'ekikino mu kamashini kano ebicupa obuveera byonna bisigala wano naye nga maniwa addawa adda ku kiveera wano wansi. Man Council wana Chifuma Nagalama Town Council ate era nga nze secretary oba minister for health and gender. Fenga bannakalaji oba nakifuma okutwaliza awamu tuli basanyufu nga district ng'ejjamu obukyafu oba kasasiro mu bantu baffe. Ekyamazima nga sirimba newankubadde nga nze kansala akiikirira ekitundu kino Kalaji abadde mukyafu nnyo. Twagadde okujja ffe nga ffe aba district tulaga abantu aba town council kubanga tubadde tukiyimba lunye kibanange ekyamazima tusoloza abantu mu bantu ssente ne tuyambeko abantu obategeeza nti kasasiro aleeta obulwadde ate era abantu bayongere okulongoosa bye bakolera n'ebisaaniko babiteeke ku bbali emmotoka zijje nga zibitwime naye ng'oba oli awo nga balowooza oba nga district omanyi bagamba nti leader must be exemplary. So kati nga ffe district tusazeewo ne tujja ku ground tulage bannaffe aba town council n'egombola championship okutwaliza awamu babe nga bagenda mu maaso n'enkola eno eya bulungi bwa nsi oba oli abesobola otuyambako kubanga bw'otunula ekizibu kye tulina nga nakifuma kasasiro ng'afuuse ekizibu ate n'emmotoka tezitumala. Tulina emmotoka emu yatuweebwa district yatuweebwa Dr. Reverend Peter Bakalwa Mukasa naye emmotoka eyo yakanikibwako oba yali nga sinamu bulungi simanyi nefa naye ate nga ne bannaffe aba town council bagaa tewali ssente zakanika mmotoka ne babawako ba service provider be twafuna naye obuzibu ne bubaawo nti ate era nga nabo ensasula si nnungi. Kati tukubira bannaffe aba town council omulanga kino ekintu kye tukoze olwaleero kireme kkoma kati kasasiro tumukuŋŋaanye mu butuufu bwe ate kasasiro oyo nga bwe tulabye bannaffe nti basobola omujjamu bana ba recycling basobola okubawula
ettaka ne manure nadde ebbali ate nebino ebisaaniiko obucupa ne babuzayo kubanga nga Mukono district kisoose wange Munakifuma Naggalama Town Council tujja kibunyisa wonna naye nga kisoose wano sobole okubanga tugenda mu maaso nga tutumbula omutindo gw'ekitundu kyaffe ekyamazima mu bintu byonna ebikolebwa nga ogyeko okulima enguudo n'ebintu ebirala bingi kubanga okulima enguudo omuntu asobola kubanga newankubadde ayita mu kinnya asobola okulwala naye ate kasasiro wakubeera okumpi ensobera n'ebiki nebinyooka ku bintu bireeta ebirwadde bingi dysentery diarrhea n'ebintu ebirala bingi n'olwekyo ebintu ng'ebyo tubyewale tuteeke mu byobulamu ssente okusinga ebintu ebirala byonna kubanga ate ekirungi kyabyo nti ne bannaffe bali bw'obagamba nti leetayo olukumi basobola odutuwa ekitali ku luguudo nti buli ayita wano leetayo omutwalo oba 10 n'olwekyo nkubira Town Council ya Nakifuma Mulanga nganze kansala omukyala ate era minisita wa health nti twongere ebyobulamu okubiwa priority nga tujja kasasiro mu bantu bulungi tulina n'okumugyamu ekyamakulu twagala okugamba nti kasasiro singa tuba tusobodde okumuwa nekinga ku levo esookerwaku omuntu amukozesezza n'oyawulawo obucupa bwokka eryo n'ababugula n'oyawulawo ebivunda yinza biteeka mu nnimiro yo n'ofunamu ekyamakulu n'osimba karoti n'ebyala ebiringa ebyo n'obeera nga toguze byebafuyiddeko ddagala n'olwekyo tuzze kubalaga bulazi nti ffe ng'abantu ffenna abali gye tubeera mu bitundu byaffe ebyenjawulo oba mu maduuka bawaka tutwale ekintu kino nga kikulu tubeere nga tukyeteekamu obuvunaanyizibwa okubeera nga tetumala gamansa kasasiro bye tukozeseza biteeko biteeka nga tulanye bateeko biteeka nsobola kitwaziza olwaliro okubanga naffe tubalaga ekyokulabirako namwe mubeere nga mukikola si lunaku lwakola olwaliro lwe tukikoze naye namwe mubeere nga ekyokuyiga mubeere nga kasasiro mukola ki mumukwata bulungi muleme mukukasukakasuka abantu abasinga balina omuze abeera mu motoka n'akasuka obucupa kyaliddemu n'akikasuka ekyo mu nsi ezimu ezaakula bakulondwa nebakutaanza n'okutaanza tetunakutuukawo awo naye ffe ng'ab'emukulu tuyinza okutandika nakyo netugamba nti temunakifuma muno mu kyampisi muno ekyo tukiganye tubeere nga twekubiriza kubanga tukwata kasasiro no mu ngeri esaanidde tumwejjemu abe kutulwaza sagala kugera nnyo bisingaawo njagala kwebaza obakulembeze abazze Kansala Naggalama Town Council olunaku lwa leero disitulikiti ze tulaba nga lutongoza olunaku lwa bulungi bwansi naye tetulutongozza olwokubanga nti nno baadde tebakola bulungi naye twagadde olulaga nti ne disitulikiti eri okuza okukwatiramu era abatekiniko bonna bazze ogatteko chairman wa disitulikiti n'abatuuze ba stakeholders abalala Nakifuma Naggalama Town Council tufunye omukisa were we tutongolezza lwawundi ekalagi n'abaekyampisi nga neiba bafe n'ensonga eyo nebaza abaami ba Kabaka abasinga okukola omulimu guno kuba bebasinga okugukola era nebaza n'abataka bonna abatera okwenyigirako naye nkubiriza abantu bonna abali wano mu myala wano ku kkubo n'emyala balina Nakifuma Naggalama Town Council olunaku lwa leero tubadde ku bulungi bwansi yategekeddwa mikwano gyaffe aba disitulikiti abakozi ba gavumenti awamu ne ba honorables abakiika ku disitulikiti tugatira wamu n'amagongolera oba town councils bulungi bwansi ono tubadde mu kuyoola kasasiro kugogola emyala ne mu kulongoosa amakubo gaffe agafaanana obubi ekyo mukisa omulungi okwawukanako ng'abantu abalala bwe tubawulira bakayana ne bayiwa kasasiro Nakifuma Naggalama Town Council alina akagiyingira era ebimu ku bizibu bye twasooka okusooteeka kwe kufuna kye bayita dumping site era nga twagula ekazi zaffe ezisukka mu 3 awo ekakinzi we tuyiwa kasasiro oyo naye tubadde ne challenge nti enkwata ya kasasiro nabutya oba mukuŋŋaanya naki osabola okusanga entuumu mu maka g'omuntu oba okulinaana omuntu okoloti tebatanazimbamu olw'embeera ebaddewo nti abamu bamukuŋŋaanya nga bamulukya naye kati twataddewo enteekateeka ey'okubeera nti abantu baffe kasasiro yakuŋŋaanyizibwa n'atwalibwa ekakinzi kuba emmotoka weeri eya kasasiro twagireeta mikwano gyaffe ab'oku disitulikiti bagituwa so mu mbeera eyo kasasiro tugenda kumufuula bizinesi
olwaleero tulina enteekateeka etambula mu bantu abo kusootinga kasasiro nti ono bw'abeera nga wabicupa tumuteeke yekka avunda tumuteeke yekka avunda waliwo abamutwala n'amakampuni galina bwe gagenda okutwala oyo owokwongera tokufunamu ebintu ebirala so twagala tufune kasasiro bizinesi naddala munakifuma naddala matawuni kanso okufuna abakugu abasinga okutegeera ebya kasasiro twongere nabo bagende nga basomesa abantu baffe kasasiro abenga tunomukya ebizibu bye tulina kikigo kyaffe kino kyaddewo ekituufu mu njola ya kasasiro tetugezaako nga tufuna kampanies ez'enjawulo abajja batugamba tebagenda kusobola okuyola kasasiro oyo kampanies ezisukka mu nnya naye ng'ekyamazima kasasiro abalemerera natawundi kanso twasizeyo tugamba kati tugenda kumweŋŋanga ffe ffennyini tule nga ffe tuvunanyizibwa ku kasasiro waffe era tumweyole tagenda kuddamu kubeera addamu okwetuma bwatyo kubanga emmotoka yaffe egenda kubanga eyitamu buli lunaku kuva kalagi paka nakifuma oba paka nendese paka kalatawuni kanso wekoma finance era ndi musanyufu nnyo olw'okubanga musobodde okujja ne mutulaga omulimu guno ogutandika era bwe tugenda kutandika okuteekesa mu mbeera era nina wali eryemu ku mwala gwaffe guno omwala guno gunomya nnyo omutwe era madamu kaawo omwala guno ngwambudde nsaba bwe tugenda kuyita abantu balwala mulimu ebiwuka bino ebyeru mulimu ensowola omwala guno ngwambudde madamu kaawo ogende ng'ogulabye lwaki nedda sekasana sinabakuti ngenda kwogera